mukunzanyisa nga bulijjo bwakola ki bwanzanyisa zanyisa kati ate ono wankubidde nangamba amawulire ogafunye godi yankubidde tuna muganda waffe godi ali mukyalo naye agafunye n'akuba eno nangamba ogafunye Deo afudde nengamba kati omutima ne guntyemuka nenga Deo afudde nanga Baby Deo afudde kati dokita wankubidde ono sewamu nangamba Baby Deo afudde nangamba naye bamutadde ku patrol bamutwala mu mochare kati nze nengamba anenfata boda nentandika goba gye bayita kuva kyengera nga nzija ngobano nenzo tuuka wano nga bamuyingiza munda nembaga bane gwe muyingiza munda muganda wange jagala kulaba oba yeye gwe bangambye kati sajja tabadde mbi namunzigirayo nenzo kwetegeza nga Deo yafudde aka mumotoka abadde munani mumotoka abadde mu yeka abadde adda waka abadde adda waka ku ssaawa 12 awo kubanga nze ono nzemu nenjogana ono gaya akubidde nangamba nti afudde ku ssaawa 11:12 awo mumotoka ya mutanede naye n'avaamu mu mmotoka nga yeewalula kubanga tetafidde munda mu mmotoka avuddemu nga yeewalula n'agava badde awo eno njiwonye ntya akati badde nga buganga eyo mani yabadde yeegumya kati ate ne balabanga asirise takyakola ki ayogedde n'okwogera n'agamba bali awo eno njiwonye ntya bannange kubanga abudde mu sino track ne mukuba face to face. Okay. Wasembadde okubeerako n'omugenzi oyo nga tanafa mazenga wiki namba nga siri naye naye ate maze nnaku 2 nga twogedde naye nga twogeredde ebbanga ddene ku ssemu kubanga nze nina ebivulu naade nategese ya mubende nekasanga kati nga namugambye anyimbireko nga ennaku zino takyagala nnyo okuyimba nga wakwegayirira nemugamba muganda wange gwe sikusaba kulagira kati netandika okunimya kanaŋŋamba omani ndi busy nemugamba oli busy kinagamba nina plan nina abayinjiniya tuli mu kupulaninga ntaana yange bweneeba nze opulaninga ntaanayo njagala konze kati muli mu kwetala mutuula bufofofo nga tuli mu lwali nagamba yene kati ava yogera nga yogeza mayagamba ne sebo ndi mu byaddala nemugamba wayi tongamba bya kisiru byo naawe nangamba nze nkubulya ndi mbyadde ate sagala kola ntaana egenda kubeerawo njagala kola ntaana ng'egenda kukolerawo nemugamba naye gwotegeera bulungi byongamba oba totegeera nemujjako kati amanyi wemba nyiize kati nanzizaako kati byanzizaako nangamba kebeera ku ssimu yo bajjajja basimye enkuweyo emitwalo 5 ngenza okebera ku ssimu nga kwezire muga kati awo tonyumye naye twogere ku bya bivulu byange nangamba kati ngenda kuyimbirako ebivulu 2 nebyo ngenda ekirungi wabikoze waffe ngenda biyimba nga nsiibula abantu njagala buli mwaka nyimbe ng'ekivulu kitya kimu sigenda kuddamu kuyimba ndongo yammwe yakyalo ku kyalo nemugamba kiryokenze kasobanga ono nyimbidde oli anakweteranga ssente oleme kuyimba kane tukoma ne tubeera mu byalwali nagamba omwana gwe atuma amannya akuze ensejjere toyagala mulaba naye nemugamba nange wange kabuuza mani yatuuma abange nange nentuuma ababe kane tubeerawo mu byolwali gwe twakomye essimu ezzeemu okunkubirwa abangambadde waffe so tugambe nti abadde yesimidde entaanaye abadde tannagisimanga ngambwe ayina bayinjiniya kati nga wabeera mu lwalo manidde wabeera mu bintu bye ebyolwali kati nga nze mani byalimu kumbe katonda ndowooza abadde yayita ddaddeewo nga nze simanyi kubanga bwe nayogedde mbyogeddemu ne mukyala we maama w'abaana aŋŋambye nange yabiŋŋamba ani yamugambye bwe njogedde ne madamu ne mugamba owaayi nze Deo abadde yaŋŋamba n'ebyentaana naŋŋamba nange abadde yabiŋŋamba munayagala funa abayinjiniya bamukolere entaanayo kakati Deo ate kubanga katonda abadde yatwaladde obulamu bwe naye nga ye waali kati enteekateeka eno abadde member wa federation Eddie Kenzo amawulire agafunye Eddie Kenzo nva kwogera naye era nansindikira omubaka yono ne naye njogedde naye physically oli president wange ate twogera nansindikira omubaka yono kyensembyeyo mugamba nga mbuzo mugenda kukola mutya kati nga mugamba tugenda ffe abaffe nga family twagala mutwalawa mu kyalo naŋŋamba kanjogere wano ne National Theatre nayogera naye nanzirira naŋŋamba tugenda ku National Theatre ku ssaawa 12 era ono namunsindikira yakonfaminze omukulu Don ogamba oti sirina bwe ŋŋamba kubanga bitalo byereere ebigambo byo byampeddeko dda banze mbadde na ku TV nga nina TV gyendi mu kulaba omwana n'ayisaawo akagundi wansi gwe guno oyitawo wansi scroll neŋŋamba yi hano TV batandise okulaga ebyekifere kyenva nzija mu gurupu yaffe ya federation ninza olanga omwana ateekayo ekifaananyi nti rest in peace Baby Deo kati awo twogere ne president naŋŋamba wandibadde otuuka ku mochale tulabe ekiddako naye nkuba mu kyalo waliwo gwe bayita Selector Magi era omwami ono amumanyi Selector Magi yaŋŋambye kwatagana n'Abudul Nukunya
nenzija wano confirming ne president era president ya confirming president Eddie Kenzo confirming Baby Deo agenda ku National Theatre kusawa 12 ez'akawungeezi era mwenna tubayita bannaye baganda bange mwenna abayimbi mwenna n'emikwano gye tukungubagire Baby Deo tumusiibule kuba kati yene saawa yesembayo Eddie Kenzo president ansindise n'obubaka nti mwenna mwetaagibwa mujje tubeere nga tusiibula muganda waffe so baganda bange ebigambo bitini olw'ensonga tuli mu byannaku naye nga federation tukungubagira wamu ne bafaani ba Baby Deo wamu ne baganda bene family ng'osemba ddi okwogera naye nera mwayogera ku nasembayo okumulaba kujja mu session gye tusembyeyo okubeera nayo ku federation era ya performinga na bulungi nnyo nga omusajja ono akyalina energy bw'ati nzizeemu okuwulira amawulire ga Baby Deo nga mugenzi yes sir. Okay. Master Key mukulu kitale kya mukwano gwo mutawaana muganda wange mugenzi ki omwogerako omugenzi kyemwogerako sijja kulimba kubanga muganda wange sina kyenyinza kwogera ku Baby Deo kuba yabadde muganda wange ddala kuba we mbadde musanga wonna abadde atusembeza busembeza wadde wakuba wadde oli waggulu wadde okyali wansi naye nga akwadvise n'agamba musajja bw'oba tonaba kutuuka waggulu kola ki gumiikiriza buli kimu kijja kubeera kiriya yabadde muganda waffe muganda wange sina bye mwogerako tewali nze nga master kuba nandibadde ngamba Baby Deo yansanga ku jam station nankuba omugere yansanga wano nangamba vayo ze soko kulimba no sina kye mwogerako kikyamu Baby Deo mukama muwumiza anje obulamu bw'omugenzi osobola bunnyonnyola otya nga tuggyeko olugendo lwa music mu buntu abadde musajja ki abadde musajja mutetenkanya kyensobola okugamba Deo talina mulimu gwatakoze mu ggwanga muno kyensobola okukubuulira Deo komanyi nti Deo yatandika wa bodaboda nayimba n'akayimba akagamba tebalina musango aba bodaboda nayingira endongo Deo yaliko omuzimbi Deo azze yeepanga kubanga nze nave mubende nga ate njagala kuyimba na Deo ne tutuuka wano ne tutandikirawo endongo ne tugikuba ne tugiteeka we twagala kakati byensobola okwogera ku Deo ng'omuntu abadde musajja mumalirivu nga abaana atandika ekintu aŋŋamba ŋŋenda kitandika nze Deo bwe yali atandika ebintu ebyabaddemu ebyabasawo abaganda nze yaŋŋamba naŋŋamba bulo abantu bano tebakyatuwa ssente mu ndongo konze ate lwaki naŋŋamba buladi nagezezza konze wagezesezza otya nagamba nefudde alina ebizibu ebingi nina abawagizi bangi nenteekayo positi neŋŋamba bannange omuntu asobola okumpayo emitwalo 15 agimpe bagenda kungoba mu nju nyongereko aga Katonda mu ggulu bampaddeyo omutwalo gumu ate bagunsuubizza konze nemaga naye olabiri sitayiro yange gyenkobe y'ekinamba biki nendabo abantu nti bwe nagambye abantu musobola okukulagula nakafuna miliyoni 2 naye akakitegeeza abantu tebanjagala mu kuyimba banjagala nnyo wano kuba waliwo nafunye ebizibu tebanyambe ate wenabage munsobola obbayamba nange sente kati nfuna kati gwaba gwe ndagewa ne mugamba Deo nze weesalirawo oli musajja mukulu bw'oba oyagala kubeera mu byakisawo Katonda ayinza okubanga yakuwa amaanyi ago nze sikola ki sigalina kwibira musawo sawula Deo n'ayingira mu bintu ebyo Deo ng'agambye nti njagala kukola kino nga ne woba omuyimirizza Deo yatambula n'agenda paka Tanzania nga nkubya nanga kati ndi mu nsozi zeeno n'akoma nanga kati nafunye ate amaanyi amalala nzirwa kuba tubadde walugana atambulira ku peesa emu naye nga ye akolabira naye nga nkola buki naye nga waba alina kyakoze alina okuŋŋamba naddala nga kimwongeddeko